batugamba Facebook ogiteekako nga tokozesa VPN. Nze bwe mba ndi wano ku mulimu nga nkozesa wifi yaawo siteekako VPN. Naye ate wifi yange yeewaka yo ng'etteeka nina okuteekako VPN. Facebook okuba nti neekola ki? Ekola. Era ng'abantu abamu baavaayo ne beewaana ne bagamba bannange naddala olunaku olw'omukaaga. Bannange kyaddaaki emyaka gyali gikunukiriza kuwera mu myaka 6 nga Facebook teriiko, kyaddaaki munnange Facebook ezzeeko. Ne nkwata nteekeyo konkole ki? Ndabe. Ekyamazima ne nteekayo ng'ekola. Gye byakoma nga tebikola nga toyinaako VPN. Ne nteekako bulungi nnyo data yange. Byagaana okukola paka we nakwata VPN ne nkola ki? Ne ngizaako. Bannange yali ya view wansi. Obutakozesa VPN kwali kwa view wansi we pu ne kamala ne kavaako. Era nalabako abantu ab'enjawulo nga beemulugunya bagamba kireka ebintu bino tebyabadde biki? Tebyabadde bituufu. Abantu twewaana munnange nga tulowooza ekoze eki. Ekomyewo. Eyo nga nvudde bwe tugendako nsayiniza e Masaka. Omwana eyazaalibwa ne Sapule mu ngalo. Omwana ono wa bulenzi. Era abantu beekulummula ne bagenda okubanga balambula ku mwana ono. Eyazaalibwa ne Sapule. Ate ekyatwewuunyisa kyanneewuunyisizza omwana ono yawezezza emyezi 4. Naye bamuyita Mariya. Kati ngamba bannange wadde mulenzi era balina muyita Mariya teriyo linnya kale wakiri bamuyite Yosefu kuba yali bba wa Mariya. Omwana ono bamuyita Bikira Mariya. Kyokka erinnya Mariya lyakiwala. Ate omwana bamutumye erinnya lya kirenzi. Kyekigenda mu maaso ku mwana ono. Eyo nga nvuddeyo genda mbasunirawo katonotono. Komite omukaaga nga 2016 tugenda beera mengo mu kisenyi onsesenkana komite